Ebiseera ebisinga obungi bagamba nti akwagaliza ekkomera abeera nga akusindize mu ntaana. Pastor Aloysius Bugingo ne ssaala ze ez'omutawaana ennyo ezijjudde obukyayi n'ennugu agamba nti ayagala Besigye avundire mu kkomera. Ayagala Besigye avundire mu kkomera. Pastor Bugingo sigwe omuntu ogusoose okubeera nga abuulira oba enjiri yagitambuliza ku byobufuzi gye buvuddeko. Mujjukire Bobi Wine bwe yali South Africa ne bamubuuza ku bisiyaga. Mujjukira Pastor Bugingo n'ajja wano n'atandika okubeera nga ayogera bingi nnyo ku bisiyaga. Omulenzi oyo atubuulire bw'ayimiridde ku bisiyaga, atubuulire omulenzi oyo. Kwegamba nga alinga kwegamba eyazze ng'enjiri ye etambulira awo, so nga ate tasobola kunnyonnyola obuulyawo bimukwatako, obwenzi bw'atambuliramu n'ebintu ebirala abantu bye basiba bamulangira buli kaseera. Naye Uganda yaffe eno munnange olemwa. Kakati Pastor Aloysius Bugingo kugambye nti ono yanyiize nnyo oluvannyuma lwa muka Dr. Kizza Besigye okubeera nga ayogera ku Holy Soda yabadde agamba mu soda omutukuvu. Bugingo bwe yabadde munnange ayogerako eri endiga ze mu kyaki ye wali Makerere Kikoni gyesangibwa gye bayita Kanani ba ku Kanani Land. Bw'atyo munnange n'abategeeza nga bwe yanyiize nnyo mukyala wa Dr. Kizza Besigye okubeera nti yayogedde ku soda waabwe, ate nga soda mutukuvu nti Winnie Byanyima teyalisaanye kubeera nga ayogera ku soda oyo. Kakati Winnie Byanyima yali asabye poliisi nti yali badde ekwata Bugingo oyo olw'okutunda ekyo kyayita Holy Soda, soda omutukuvu eri endiga. Ate nga kino kyeraga lwatu nti endiga aba agenda kuba azikamula, aziggyako n'akatono ke zirina, zigenda njavu zivaayo njavu. Kakati olwo Bugingo ng'amaze okubeera ng'abiwulira n'anyiiga nnyo, era nsuubira okuba ndowooza muzimu ku ssaala z'anaatera okubeera ng'asaba. Ayinza okwongeramu ebinnonogo kubanga Bugingo talina nsonyi. Ayinza okuwulira agamba nti abo Byanyima, Besigye n'abaganda be baganda babe bonna n'abaana baabwe bazikirire. Kubanga yagamba nti ye balabe be ayagala babeere nga baziika buli kaseera, emirambo nga gijjula mu nnyumba zaabwe, nga buli kaseera mubaamu omulambo. Gisala ya Bugingo gye yasaba yatabula abantu. Naye munnange Pastor Bugingo ono newankubadde nga ebintu abiraba bw'atyo, abantu bamutunuulidde n'eriiso ejjogi ennyo, kubanga guno si gwe mulundi ogusoose nga bwe nkutegeezezza. Ono buli kaseera atera okwefuula ategeera ennyo abantu. Olaba ne mu kufiirwa Muhumuza eyafa mu nfa ey'amancoolo, Bugingo asooka alimbe nti bamukubye amasasi mu mugongo, sijja kukulira mugongo kubalaga, naye nze mbabuulire mwegali, naye ng'ayogera bulungi n'okusassa bulungi nnyo nti bamukuba amasasi mu mugongo. Naye yamalirizawo wennyini ate akyusizza byayogera, kugamba ng'ayogera mu bakungubazi. Mbu kyenjagala mumanye nti Museveni ne bwali baavuddewo eri enkola ye erisigala yetambulizibwako ebintu mu Uganda, yali Bugingo ng'ayogerera. Nze nkyebuuza nti statement eyo yagijjawa ku bantu abaali bakungubaga, kugamba ng'alinga agamba nti okuttibwa kw'omuntu eyattibwa mu mmotoka ye mu nfa oba mu nzita ey'amancoolo gye bantu gye bataategeerereko ebibuuzo ebingi ennyo, nti abantu okubeera nga beebuuza bakugamba tulage amasasi mu mugongo, tulage aze akaabye obuzigo obw'ekirogo, akaabye olw'okuba ayagala endiga ze zimukoleki, zimukwatibweko ekisa. Pastor waffe akaabye ne byonna byali tebimutaasa, era still enfa ya Muhumuza ekyaliko ebibuuzo bingi nnyo. Kale bw'atyo akakasa nti Besigye alina kuvundira mu kkomera
naye nga ekimuvundiza mu kkomera ki mbulookuba oli yayogedde ku busooda bwagabira abantu bwe baali batutegeezeza nti yali abukyajinga emitwalo 5 olwo lwagamba nti nedda tebwali bwa mitwalo 5 mbu yali agaba bugabe naye bitandika bwe bityo mu kyaki z'abalokole nze kyemmanyi bitandika bwe bityo mpolampola bapasita abo atandika bw'atyo kuleeta busooda nga bwabubawa oluvaamu ng'abagamba nti buli kasooda ka mitwalo 5 ka mitwalo 10 kagenda kwoza munda wenna kakuze bujja kakonekitinge butereevu ne Katonda olwo nga ye muganda wange eri omukyala Susan ayambala obuleega bwa miliyoni empale za miliyoni n'ebirala ajja abaduulira bw'atyo ne Susan Makula nga bw'ajja okuduula temugeza ku kulonda abanyu b'enjaga kale bw'olonda omunyu w'enjaga olwo n'abeera nga ye pulezidenti olwo kati teebereza eggwanga liba linaatambula litya naye n'abantu nga babuuza nti bw'ate omwenzi bw'ayimirira mu maaso g'endiga n'atandika okubeera nga ate yavumirira obwenzi ate nga naye ali mu bwenzi ekyo kiba kitya kati omuntu wakubuuza ekibuuzo bwe kityo ate ng'ogamba nti alimbye kale kwegamba Pastor Bugingo ayolekedde okubeera nti abantu tebakyamuwa mato kuba kati oyo abantu bamaze okubeera nga bakitegeera nti oba oli awo ye y'omu ku abo abantu be nabanyumizaako nti oyinza okwesanga omuntu nga ye bw'atyo bw'aliba nga yendowooza ye tosobola kugijjulula ng'omuntu w'eggwanga lye taligenda musalira musango ng'omuntu w'eggwanga ye ne bwatta omuntu omuntu w'eggwanga lye ne bwatta omuntu era najja n'amusaba amukweke ajja mmukweka era amudifendinge ne bwe munaba munoonya mutya ng'ategedde nti assa omuntu ajja bagamba taliiwo nga bw'atyo bw'ajja okulowooza amere envi nga bw'atyo afe nga bw'atyo nga ye omuntu ow'eggwanga lyoba alinamu akasaayi ke bw'ati taligenda kumusala nsobi kakati abo be bantu wano be tulina mu Uganda lwakuba nti nno ekyennaku ennyo ku Bugingo ono Bugingo naye kennyini akimanyi nti talinaawo yadde ne Moral Authority okubeera nga ayogera ku byobufuzi wano e Uganda talinaawo kubanga abantu bakimanyi bulungi nnyo nti ne bwafiira wano bajja kumuvuga bwe babeera bamukkiriza okugendayo naye bayinza bajja muvuga bukolokolo paka Rwanda era ne bw'aba ayita bazadde be okujja wano ajja bayita kuva Rwanda era bajja genda bakyalira Rwanda era nabo bwe bajja e Uganda babazze kukyalira baana baabwe oba mwana waabwe Bugingo eyajja eno e Uganda eyawaŋŋangukira eno kati naafuna akakisa eno bannayuganda ne babeera nga temulaze mutima mubi n'abeera ng'asobola okufuna ku kasente Bugingo n'afuuka Bugingo ne yeerabira nti baganda bange nkwatiraako naye nze nnyinza okumulabula mu ndabula oba oli awo ey'ekifere soofa nti munnange Pastor Bugingo gye bazireegera si gye zivugira